mulembe guno abasawo ne bekalakaasa ate no bitandise by the way mu 2000 zino simanyi 2000 oba singa 2015 bwe bitandise nnyo ekyasi era 2011 olaba prime minister bwe yali Mbabazi amama Mbabazi ngabo tebekalakaasa abantu ennaku zino ebyabasomesa ebyo nga tobiwulira era basabye amatendekero agasomesa abasawo gatekenye essira mu kuteeka empisa mu basawo okusinzira ku oath gye balayira andi kati ekikiganye naye beewaabwe basirikayo mannyo okusomesa abaana obanga mujaasi olutalo we lusituka ennyo ne wabawo ekirwadde ekikambwe ennyo kiyingiramu oba olina ssente oba tolina kuba oba walayira andi kati wadde walayira wakuba ebirayiro naye wadde kiriwo ekiwamma nabikyu naye nabana abantu batwale nga baki nze ekisinga okunnuma wano mu Uganda babbi babakungiriza nnyo era sebo mubbi wa Uganda tomukwata kuba kusiba n'okusiba ku mubbi wa Uganda okumukwatako oba okumwogerako ate oba omubbi wa Uganda wa DPC ajja omukwata n'amugamba nti ngenda kugobya wano onesibyeko nnyo n'okukyusa DPC ne bamukyusa transfer n'ekukubirawo ate singa President Museveni mu bbanga lino lyasigaze nga akulembera Uganda lyasigaziza kuba siddeni nze mukulaba okwange siddeni lwaki olowooza nti siddeni ani kati mbala myaka gyayina sibala musajja ayinza obbafuga yadde seba atambuza yadde atambuza muggo ne bamuwalula naye nga abafuga ku kaliba wali nze kangende ku origino eyakatonda kangende ku origino eyakatonda eyo gamba nti bw'okola emmi ogenda okendeera amaanyi biki n'obwongo olumu bubula kakati kubanga ffe gye tugenda kaddiwa era tukole kitufe singa tukolerayo ekyamagero ne batukkiriza tunoonyereze bulungi nnyo ku babbi bantu butandika oboogerako oba w'amaanyi atya kubanga ze kisinga okunnuma bagenda ne boogera ebiboozibozi n'abakali abayona ayogera naye nga mu scandals mwakoze eki mwasirikidde nti omanyi bwe banaamugoba kiyinza okuleeta obuzibu mu kitundu gy'ava wabiwulirako ebyo waliwo owabaroki bagenda bamugoba ne bamukwata ne bamusiba abateeso bafubutuka eyo agaba muzeeyi omusajja waffe mu muti ate ono yali IGP naye ne beekalaka tebali bubbi oyo nekulaga sinero y'abantu engeri gye bafiirira owaabwe n'aba IGP sebo bajja omwana waffe omulala yaani yali Jimuwezi naye n'aba Jimuwezi bajja waliwo ekyaliwo awo kusendeza siriimu bikiki awo ne ba Captain Mike Mukula ne bagamba kituufu omusango weeguli musajja mukwate nti kati nabadde mpuliriza bano abakwatagana n'ensonga ezo ebyobuli bw'enguzi ababa mu IG's office naye nti obuzibu bwe bayina buli bwe buti nti emisango egyo giwanvuwa mugenda n'okumaliza nga n'abajulizi bakyasobola bafa mugenda okulaba nga ate ne basaba bakoleyo etteeka eribakkiriza kagwirewo kasaba kukwata ne bazuula nti kituufu kubanga bamanyi okuzuula mu kituufu naye ate kooti process nekola ki newanvuwamu obujulizi ne bubula era kasowulya ekigambo bail ng'ekirumye weki bagamba it's a constitutional right kwaba abalina amaanyi naye kuba talina amaanyi abaana olaba kayimba kkomera kenkubye kono mu kkomera bagenda era abaana mu kkomera batuwuliriza omanyi buli omu ali walukandidenti wa kkomera kale munnanga abakomera tulina okuba nga abaana bantu bazzaamu essuubi n'amaanyi nga tuboogerako tubalamusizzaako abali mu makomera tubasabira kakati n'agamba nti okuboya ebintu naye amateeka manafu kakati bwe mpulidde nabikyunga osoma ku byabasomesa nze nali sikiwulirangako era nkiwulidde wano abagenzi okumakinga ebizigezo by'abaana ne beekalakaasa ne basuubisuulaawo juli abalamu wano juzi abasajja bayisa ssente ez'ottubala era tebatukakasa bulungi nnyo nti bannanga omulundi guno tewali kwekwasa ssente zakoze eki zafulumye tugenda okuwulira abaana bawambye bu iPad babanja naye kati kakati omuntu abanja agenda kubala atya abantu ompootya garanti nti omusomesa azze okukebera ebigezo okubankinga okukebera nti kwe kumakinga okukebera ebigezo abanja era yeekalakasizza oŋŋamba otya nti tebabba ebigezo bino oŋŋamba otya nti max zino zentuufu zanaawa bifaananga ebyaki ebyokulonda manyi byokubala abantu ate wano mu kya Uganda ekirimu mathematics nga kya gavumenti tumaliriza kirimu ebitategeerekeka bulungi abaana baffe bandigwa
era bayinza n'okuyisa omwana nga ddala agudde kakati kubanga mukoowu amasomero agatali organized gayinza n'okweyambisa abasomesa bano okubawa maxi ze baagala bagende zino first grade eno yakoze eti so nga ina actual sense bannange twabanga ku bunkenke ffe ne bagamba bali mutumakinga obera mu Christmas nayo gadi bannange ne bagamba nti omusomesa bw'aba munda tebamukiriza na kufuluma koma waka tokwata masimu nga bw'oyagala bw'oti amateeka ku tension ebigezo bigenda ofuluma nga ki nga byebyo naye kati oli neyekyangalaga mugule nawo tufuluma oba temulina sente agapapula gamwe gaagano kati omusomesa yeekalakasiza naddako ewaka bw'anaakomawo akasasi nadda n'akasasi si byebyo ebigezo by'abaana okubula besiruwaza kakati bwe tubeera mu mbeera bwetu nze neraliikirira lwakuba abantu abamu bali mu Uganda muno tebafa nayo ye kasaali akawunga n'ebijanjalo bye alaba nga kiri oke naye ng'ate ebintu bino bya ggwanga bikulu nnyo okatekedde akantu ako kakati nagenze nabikiu ne Rocky nagenze mu ddwaliro jjo nabadde mu ddwaliro somewhere sijja byogera nnyo mu buwanvu biri personal naye bwe natuuse ku ddwaliro ery'amaanyi mu ggwanga bannange emasimu gano musawo oyogera naye ng'ali ku ssimu n'aseka n'okuseka TikTok oba nga bamuweereza mu voice note TikTok naye ndowooza oli omulala yabadde ku voice note bw'asula essimu bw'ateeka ku kutu wano bw'agamba obadde ogamba ki n'akomawo nagamba ne muli mutya aba akyayogera ne kakola tulu n'abavaako n'azaayo kakati nenkinoonyereza waki abasawo bali bwe batyo nembuuzaako mufuna mmeka mbuuza omuntu sawo gwe nabadde mmanyi mukwano gwange nga mmaze okuva ku bano nagenze w'omusawo gwe mbadde mmanyi mukwano gwange nemuga naye abano abaana bensanze kiki ekyabatuukako ekiri wano emyezi ejja babanjeeja nemugamba ng'ayogera mpolampola babanja ebiri nti ye ekyovula nabasinga bagenda mu private bakumuwono ng'oyogera mpola anti kati bino byakwogera mpola ebya Uganda mbimanyi ayogeremu gye bagenda ne bafunayo koke banaalya kati nemma okukola ka research ako nenkategeera naye wano mu kuleeta omuntu gwe nabadde ndeese wano bannange kuba ne kadi ya bannamawulire nga kirungi nagambye atyo kubanga gye nagenze nga tebamanyi nti nze Lubowa kanze wano kadi eyinza okukola kadi si yeyanyambye nga bajja kutya nti ojja boogerawo era ono gwe nasanze yabadde ku TikTok nagenze okulaba speed yawo gyateekamu ebintu bikyukamu naye nange nendabuka naye nti ono bazibu nnyo nabaddeko n'akantu kange wano noba waayooko ate bati bye bya Uganda tebaziganye yabadde happy nange ngeginazimuwadde naye olabye nti eninkini eyo etandikira ddala wansi mwe mugitumbulamu eninkini eyo tewali agigoba era abantu bangi bagamba nti enguzi n'emala eva mu Uganda eba ebalemye gamba Uganda bagiwa kyokka obeera ku mpewo wano n'olwanyisa enguzi n'emala eva mu Uganda eba ebalemye nze nwanisa nguzi emazeewo eggwanga naye wano wabadde osiima busiimi ng'omwebaza nti webale kuba bulungi mpiso ate bannange bano abasawo bannansi nedda kale bano abawala ba midwife ne bali mbeera biri kale bagwa mu ttulu bali abannansi naye abawala bendiko si basajja bannansi abayintaani oba abawala bannansi so bayintaani abeerawo nga yamala okusoma naye ng'akyali muwalawala kiki oba babajja mu Rwanda baana banyirira bali bannange ogambye bakakulungula nga tebalina anti balina naye ffe abajja ffe mubalikiriza social capital toteekateeka mukolo gwa kwanjula mulala gwokuna atandika atyo atandika awaana abasawo naye ate nga tuli kuya serious bano abasawo bano ate abapoliisi batuleetedde abakazi wabalabye bannange bambala nabuyiseeko busatu ku pikipiki nga bwebabutwala edda poliisi yalina etteeka ate balina figa poliisi yalina etteeka nti omukyala bw'abeera omupoliisi tasiba nviiri takola nviiri abeera ne ka flat gundi ka marine bwekati bagayita batya level 1 level 2 naye ndaba ennaku ka genetic card naye ndaba abapoliisi ennaku zino ng'oli alina dread oli banaye n'ogamba kiki ate okyali ku ebyo waliwo abalamuzi be baleese omanyiza enkola research mwe oli akusalira omusango n'ogamba amasala
salobonsi bansiba ne bweyagala ontwale ewuwo nkolereyo obusibe. Programu yo Evening Drive lyanda kulyanda mwavulira amawulire sawa ku sawa. Kale mutelevu chana mwenda kano